wamma tuveyo wala ka video ka meeting za omukungu Mulunda Nnume nga bali bakola ssente z'embaga. Ai ka video nakalaba akalimu 10 5 2 yaleta entono yaleta 3 ne basajja mmwe tubebaza Katonda yabawo lwaki mutuleetera endowooza nti ffe sayimo chichi what is the problem kale akubeera nabo bakoze ngoyogera onakuwadde bulala nagwe umanye oli okusonda onawamu n'obukadde 5 ate nga abuwayo mu ngeri ya kukimba alaga nzinja kuwaayo obusente butono alaga nga abadde teyeetegese nja kuwaayo obusente butono kati gwe mugagga tulinawo n'omugagga waffe ate balina ntunula sooka onteekeyo Katonda kasaakuwa ssente alina byakujjako wali waliwo n'omugagga atuuse omugagga Semwogerere Daniel aka Tompita baliwo kuyita baliwo waliwo n'omugagga waffe yakatuuka anekanekanye mu kajaketi ka maroon teri mugagga anekanika nti balina nnyambala waliwo omugagga yakatuuka omuto mu kibuga ayogeza abawala obwama ndowooza ogenda kutuwaayo mugagga yani erinnya lye omugagga Hamis Kigondu owa byakoze bitya ogenda kutuwa njagala oyogere ssente nno bankubidde leeti ate nina mu buzibuzibu nekanjiramba waayo 10 nga bwe neerowooza nogamba kati tukana yagamba wa 38 tulinawo omugagga omulala omukungu wa Ssaabasajja John Fred Kiyimba Freeman oyo ayina entunula wali abaana abamerusa abato kati njagala ayogere eddoboozi erituwa amaanyi nti embaga eguddwawo twala omukisa obaaniriza mu maka ga mukadde wange simbuzadde bokka nine mbusuubuzi zenga Kigundu mutabani nja kufunayo obukadde 10 sewota chairman wange tukwate mu nsawo ngaba partners mu nsawo yaffe ku account tujjeko millions 50. Abakadde bange tubaliriza nnyo olunaku lwa leero ku lwa mukadde waffe ba partners nazina million 40 balance million 10 kujazireta Kakongi Richard zene family yange mzee muganda wange tumwaje milioni 12 mutolowooze santi ffe tukola kimala naye oba bakulu mukale naye era waliwo n'abakulu abagikola kubeera ati bw'obanga oyingidde mu 3 nga bali mu 5 oba okwetunulamu n'olaba baka kati goli 36 mama wange ekirawo kya Mother's Day nkikuwa enkyawe mbadde simenti n'omukazi anjaala mweru mama mulungi nfukamireko mama nkole kiki nkukoleyo leki kusanyuse sole kakati nga tumaze okulaba ka video ka meeting ako omukolo gw'amazina gukola ki nekubeerawo Florence abasajja balina emmotoka nenza kumukama wange ampeemu kati simvuge mukwano ku masengere musabe tekayo omwana short gwasabe emmotoka saba ano mugagga tebamwegayira nedda ayina okutunulako nga mu short olimu omu gwe nawe niko obadde ki omwana asaba mmotoka muteekeyo omu munvuge muko newe netoola masengere nze muzijjaamu mu kifaananyi bannange muteekeyo sayimo yekka maliriza osanze naye kineki mbadde njagala ekintu nkyogeredde ebbanga nti nze buli omulaba nga ayingira kati oli obwedda mbyogereramu kati byogere sirimu byogereramu buli omulaba nga ayingira telefayina bwati omwoyo n'ogungamba singa ngamba nabye nerabidde mu mmotoka genda ogivuga ogiyingize wano neera naye ajaagala nnyo era yekkira naki ege atuvudde tukafaka mafe omusajja balina emmotoka
watunudde n'ogamba weewaawo awo tobadde luddawo tutuuka ku kanisa bannaye girabye bannaye labayo bwetunula bannaye labayo bwetunula ate nga talimba ate nno zaabwe tebazipangisiza motoka zaabwe make money eno yerimu use money neeyo yiyo akamanyi akonze kalabye ako kamanyi eyo njagala givugako eyo yabadde parking y'omuki eyo gye njagala okuvugako yabadde parking y'omukolo era nga ssente tuli mukwogera ku ssente era omukolo gwajjudde emboozi zaki za ssente akakiiko akategesi ke kaasoose akakulembeddwamu omugagga kirumira ke kaasoose naye ng'era emboozi ziri mu ssente bikoze biti bannange wowulira ng'olinamu ebizibuzibu onyiiganyiiga emboozi gireke ojja kuba Ivan ke tukusaboddeyo ebweru naye bannange muteerayo ku mwana ono emmotoka yange omusajja naginywesa ki yo nagipakingawa sole lwakuviire muzanye emboozi